So far kyendabye ku ground si kirungi. Omulimu guli ku 40% tegunatuuka mu half. Yet period yababe wayaggwayo ate ne beeyongeza endala mu staff bagimaze naye kusinza kye tulabye ekisookera ddala teri kwongeza contract. Oba baagala oba tebaagala balina okumalirira omulimu oguliwo ne bagutuwa by July next month 2027. Ekyo tewali kwongezaayo. Then ekyokubiri mistake gyendabye wano yali y'abakozi baffe. That's why tubagambye teri kuddamu okusalinga contract nga tetulina kye twandise right of way. Tukwebaza nti waakiri okujjako kutuwadde essuubi nti ekkubo lino ligenda kuggwa ate batukakasiza ne ssente baakoze eki bafunye kuba ffe abakulembeze twali tubuuzanga nga batugamba olw'oluguudo mubiveeko ssente zaatubula katuteteekanya buteteekanya naye kati otukakasiza bafunye ssente. We are going to work closely with Minister of Works and local government, okay, to improve and to speed up the progress and to complete the project as soon as possible. Thank you. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.